edde nnyo Pastor Benini yakyali Nambole ng'abantu bavaako emizimu nga n'abasumba bavaako emizimu. Waliwo omusumba eyagwa n'alemera waawo n'ayimuka nga tabitegeera. Benini ate asaaga n'amuddamu n'amukuba ekigo ekirala. Ne ŋŋamba kono okusumulwa kunene kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu. Oyo ne bw'ali baafa talyogera kigambo n'enkiwulira kubanga namulaba ng'avaako emizimu e Nambole naye ng'ate amaze emyaka nga 35 mu bulokole. Alright, Mukama yebazibwe. Bebulaniya essula 13 n'olunya olw'omusanvu Bayibuli egamba nti mujjukirenga abo ababafuga abababuulira ekigambo kya Katonda era nga mutunuulira enkomerero y'empisa zaabwe mugobererenga okukkiriza kwabwe. Bebulaniya essula 13 olunyiriri olw'omusanvu nti mutunuulirenga nnyo weetegerezenga nnyo abo abafuzi ababafuga abababuulira ebigambo bya Katonda oba ekigambo kya Katonda. Tayogedde ku bakulembeze abakulembera amawanga oba ensi, ayogedde ku bakulembeze abatufuga abatutwala mu kigambo kya Katonda. Tubatunuulire nnyo, twetegereze nnyo enkomerero yaabwe, tulyoke tugoberere okukkiriza kwabwe. Ngenda kwogera ku taata waffe ono ow'omwoyo Alozias Bugingo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekigambo kino kyeyayogedde kigambo kinene, kigambo kikanga. Oyinza okitunuulira n'osekanga bo we baasese oba ne bakuba engalo, naye kigambo kiwanvu eri oyo eyandyetaaze okuyingira mu nnyumba ya Katonda aba okujja mu bulokozi. Kigambo ki discouraginga, kimalamu amaanyi eri oyo omunafu atannaba kugafuna amaanyi, atannategeera bintu bya mwoyo, kimalamu amaanyi. Naye Bayibuli egamba mu kitabo kya Luka, kirabika nti taata waffe oyo teyeetegereza bulungi byawandiikibwa ate tasoma kontekisiti ya byawandiikibwa kye bitegeeza ebiseera ebisinga. Bayibuli egamba mu kitabo kya Luka essula esooka n'olunyiriri lwa 35. Bayibuli eyogera bw'eti, katusomeyo tulabe. Luka essula esooka olunyiriri lwa 35. Bayibuli egamba bw'eti, ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza. Awasigadde soma omaleyo, naye nsomyeko paati eyo. Omwoyo omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza. Kakati njagala twetegereze bulungi nnyo ekyali wano ku Maliyamu ng'agenda okufuna olubuto lwa Mukama waffe Yesu Kristo nga tamanyi musajja. Bayibuli etulaga nti naye kennyini nnyini kyamuleetera okuwunga nga tabitegeera malayika amawulire ge yali aleese. Wabula ekyawandiikibwa kigambye nti amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo gali kusiikiriza. Ekyo kitegeeza ki? Nti amaanyi ga Katonda bwe gaba gatuuse, bwe gaba gasonze, toddamu kutegeera. Wangi toddamu kutegeera, Katonda yateekinga over. Buli ky'ogenda okukola ng'oliko amaanyi ga Katonda, omwoyo omutukuvu yagenda okukikola, yagenda okukikozesa. Era bangi bowulira nti bannaye nange nabadde sikkiriza nti omulemu oyo atusobola n'okutambula, naye yatambudde. Lwaki? Kubanga amaanyi ga Katonda bwe gajja gakusiikiriza ne gajjawo amagezi go, Katonda n'atandika okukola. Ekiddako oba ogudde kigwa, oba odduse, oba obuusebuuse mu bbanga, oba okoze eki, omwoyo omutukuvu kyaba akusobozesezza okukozesa ky'oba ogenda okukola. Omuntu yenna atakkiriza maanyi ga Katonda kuteekinga over kukola munda mu ye aba mujeemu eri okuyitibwa
kw'ekigambo kya Katonda, oba mujeemu oba wajeema, era otandika okukola ebintu ebibyo ng'obikolera mu mubiri. Enjiri yo tujja kugiraba ng'oyogerera mu mubiri. Ekyawandiikibwa kitugambye mu Baebbulaniya 13:7 nti nno tubeegendereze nnyo tulabe enkomerero yammwe tulyoke tugoberere kukkiriza kwammwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So njagala okuzzaamu amaanyi abakkiriza mwenna abali mu kuzimba omubiri gwa Kristo n'ekkanisa ya Katonda nti ekyo kyabadde kifu kyeyayogedde. Omusumba yenna ne bw'oba oyimiridde bulungi ne Katonda, Omwoyo Mutukuvu bw'aba atuuse osobola okugwa. Tewali kikugaana kugwa kubanga amaanyi ga Katonda gatuvuga ne gatutwala eyo naffe gye tutasobola kuhandolinga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So twalina kambanyumizeeyo sitole emu. Twalina ku kyaki eno omukyala yali musirikale. Musirikale ono yali awakana nnyo nga takkiriza nti abalokole bagwa, wabula nga yamanyi nti abasumba be babasuula akusindika n'ogwa, nga tannaba ku experiencinga ku maanyi ga Mwoyo Mutukuvu. Naye okuwakana okungi munda mu ye twawalirizibwa tumutwale ajja asabireko wamu naffe. Naye twebaza Katonda nti bwe twatandika nga n'omusumba tannaba kumukwatako ne tutandika butandisi kusinza n'okutendereza Katonda. Omukyalo ono yali ayimiridde yekka musirikale, alina ebitiibwa bye, azze nabyo, azze n'okuwakana kwe kwonna. Omukyalo ono yeerindiggula ennume y'ekigwo, ebyambalo byonna ne bibuna ettaka wansi nga tewali amukutte nako. Era bwe yamala okuddamu okutegeera n'agamba ntegedde nga Katonda gy'ali atayina amaanyi. Omukyalo oyo yamaliriza alokose n'okulokoka. So kati oyo teyagwa lwakuba nti nno yaliko emizimu mingi, nedda, wabula waliwo Katonda w'alagira, w'ayagala okulagira amaanyi. Omusumba ono gw'oyogeddeko baba nga baasaba naye n'agwa. Katonda yali ayagala kwolesa kitiibwa kye kwolwo olunaku, kubanga n'oli abakusaba ne watabaawo agwa, ekitiibwa kya Katonda ate osanga tekyandirabise. Naye enjiri mwagijjawa. Mukama abampeera omukisa.